bo abalasta abegattira mu kibiina ekya Rastafarian Community of Uganda bavuddeyo ne bakaaba olw'embeera gye batambuliramu gye bagamba nti poliisi eyitirizza okuba ng'ebasumbuwa nga bagamba nti waliwo n'abantu abamu ababeerimbikamu nga bagamba bano nti poliisi bwe bakwata abamu ebalagira n'okuba nga basalako enviiri zaabwe ng'ate bagamba nti enviiri kimu ku bulamu bwabwe nabyo katubirabye. Sabbiiti eno waliwo ekibinja ky'abarasta okuva ekibuli abavayo ne beemulugunya ku ngeri poliisi gye bayisaamu. N'olwera abarasta abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Rastafarian Community Uganda bavuddeyo ne beemulugunya ku nsonga y'emu nga bano bategeezeza ng'ekya poliisi okubasalako enviiri zaabwe nga bwe kibakosa ennyo kubanga ke kamu ku kalombolombo kaabwe. Kimpusa bubi nnyo singa obusazeeko bulamu bwange bwonna bwonkwata mu nviiri ekyo nja kikubule ekiri mu bayibuli okuva ku Solomoni ne Samusoni anti nga bwolaba buli muntu alina dread bagamba mubbi naye nga tekikuba mubbi bamirembe ojja wano n'olunako n'ojja akantu konosuwako okola n'okakkana n'onya ku mazzi tuba na mutawaana ne poliisi ekolako omuntu omukyamu. Bano nga bakulembeddwa mu Ghetto King Nick Rasta bategeeza nga n'embeera y'ebyobufuzi mu Kampala nayo bwe bakose nnyo nga poliisi bw'ebeekakkanya obujjagalalo mu kibuga basooka kukwata bo. Tetulimu ebya politics naye twandibadde bwe mba mbadde nti wamulangeri gavumenti nandibadde nsaba busabe gavumenti etukwatireko ebindinga abarasta naye obeera abantu abalala bikuddako kibagamba Abarasta bano era bavumiridde n'abantu abo bonna abaziba beerimbikamu ne bavumaganya erinnya lyabwe nga kino kye kyabawuliriza n'okussaawo endagamuntu ezibaawula ku bantu bano abaziba bavumaganya. Twasalawo ne tugamba nti mu mbeera yonna etambula mu ggwanga tukubisizza akantu kano buli muntu ali naffe ali wamu nako. Nick Rasta amanyiddwa nga Ghetto King ategeezezza nga bwe bagenda okufuba ennyo okulwanirira erinnya lyabwe lireme kwonooneka nga bwe gubadde. Mu buufu bwe mu Ghetto King ono nga aliwo munennyini omuzungu Ashley Rose nga beegattira mu kibiina kyabwe kya Hand in Hand basinkanye abakyala bannamwandu wamu ne basingle mothers okulaba engeri gye banaayambibwamu n'abaana baabwe. Bakabaka ba Ghetto this time bavuddeyo ku single mothers and widow lwansonga emu nti bw'otunula bakabaka ba Ghetto zezimu ku challenges zebuze bumiitinga in public oba eri abantu ba bulijjo kati nga nze Ghetto King manyi tekitegeeza. I do what I can do. I cannot assist everyone because I only can do what I can do. Bano abaweddeyo ekifo kyabwe okulaba nga abakyala bano wamu n'abaana baabwe babangulibwa mu mirimu egy'ebyemikono okulaba nga beeyimirizaawo. Carol Nakibuule, Delta TV Amasukkulumu.